Video eno temuli kukakkanya okuvvoola wadde okuyisa amaaso omuntu yenna naye nina kibuuzo obubuuzo baganda bange ne bannyinaze. Juliana Kanyomozi lwaki Taziika? Omuganda agamba nti munno mukabi ye munno ddala naye ye Juliana Kanyomozi mukabi ka banne nga tabeerawo. Kibanga mwana wa kitaawo ne nnyoko bw'anaafa n'ogaana okujja okuziika tukusuubira okuziika omutaka wo ku kyalo. Bannange tukkirize nti music industry oba music fraternity oba art fraternity eringa nga family. Bonna abagirimu ba Luganda era y'ensonga lwaki omuyimbi omu bw'afuna obuzibu bayimbi banne be basooka. Ow'omupiira bw'afuna obuzibu abazannyi b'omupiira be basooka. Omuzannyi wa firimu bw'afuna obuzibu abazannyi ba firimu be basooka. Munnabyabufuzi bw'afuna obuzibu bannabyabufuzi be basooka. Naye ye Juliana Kanyomozi bayimbi banne ne bafuna obuzibu tabeerawo. Taziika tayabya nnyimbe tabeera ku nnyimbe ate era talambula Balwadde. Kakati naffe tubuuza obumu mu ye eri baganda be bwe bava mu industry emu bwe buliwa si mu bubi baganda bange ne bannyinaze. Wekitaba ekyo nga Juliana Kanyomozi yawambadde kabaka wa Buganda kubanga mu nnono za Buganda Ssaabasajja Kabaka Taziika takubagiza mu buntu era katunula ku mulambo. Kakati ne Juliana Kanyomozi oba ye kabaka wa Buganda nga tetumanyi nga yawambadde Ssaabasajja Kabaka. Juliana Kanyomozi lwe yafiirwa omwana abaaliwo nga family abaasooka omwebungulula nga bannabyabufuzi tebannajja ab'emipiira tebannajja abaki tebannajja wallahi baali bayimbi banne baaliwo ne batayimba geno ya music emu wadde music waabwe ayawukana ne bayimbi banne baaliwo ne bootasuubira kubeerawo abataali bakwano be baaliwo. Balunadi Mayinja baaliyo, Bamisachi baaliwo, Bajofre Lutaya baaliwo, ne Sekamatte Grace wamu ne Sserugga ne babaawo. Abayimbi abaalaga ne babaawo, abakadongo kamu ne babaawo, ababuli kika ne babaawo babugirize munnaabwe mu kaseera ak'ennaku. Naye tubuuza ye Juliana Kanyomozi mu kaseera ak'ennaku nga bayimbi banne tababeererawo munaagamba kayeekolera kalippira buli muntu. Naye no video temuli bya bufuzi okukkakkanya omuntu yenna wadde okuvvoola naye neebuuza bwebuuza nti ak'obuntu ye Juliana alikoolesaako ddi? Obumu ye Juliana alibwolesaako ddi? To the extent nti ne bwe yazaala omwana oluvannyuma lw'akaseera bambi ng'omwana we Keroni yasooka afudde Mukama amuwummuze mirembe. Bayimbi banne ab'enjawulo baali basanyufu nnyo okulaba nti muyimbi munnaabwe azzeemu okufuna omwana naabo bulijjo abatayogera naye baapositinga nti munnange Omukama mulungi yogayoga Juliana Kanyomozi. Naye ye Juliana Kanyomozi ono atabaawo ku lwa banne anaaba atya? Bannange si mu bubi yadde ka posti nti gundi afudde takateekayo tagenda yadde okubagiza tagenda yadde kulumbe kale twaligambe tali mu ggwanga nene Facebook page yeti yagenda nayo yagireka mu Uganda. Muyinza okugamba abali wano nti omanyi kyo batali mu ggwanga n'ebirala nene Facebook account ye teyagenda nayo Facebook page ye kupostingako nti bannaye nga bitala ebyagundi. Bannange wadde tuba n'empalana n'abantu naye oluusi we bafa naffe tubikkabikkako kubanga tutya okuswala n'ogamba nga kitalo gundi kubanga ekyo kiri mu mpisa zaffe ez'ebyobuwangwa nti okufa kwe kulina otugatta ebiseera ebisinga era nga bw'olaba Honorable Nsereko yatwalako His Excellency Bobi Wine gye buvuddeko naye bwe basinkanye kufa baatudde wamu era ne bawaanyisiganyaako ku maloboozi ne bawuliziganya ekibadde kitutte ebbanga mu bufunze okufa kwa Kato kwabagasse. Naye maama gwe ne bwoba n'obusungu ku muntu busungu bwannabaki obwo bw'olina ku music industry namba. Kisakye yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Aŋŋume yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Omugenzi Maiso yafa mpaawo kanyego kaava gy'oli, Bapadde Bitama baafa mpaawo kanyego kaava gy'oli. Owange tubuuza gwe eddoboozi lyo liriwulirako ddi mu bitalo? Oba oyina ekirimi ng'ekigambo nga kitalo kikumenya okwatuukiriza? Kale twaligambe nti tosobola kubaawo mu buntu naye n'oweerezayo ku bubaka obukubagiza mu buwandiike oba ne mu ssente naye byonna tebikolebwa. Bannange Juliana Kanyomozi ye gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi? Tunnyonnyoleko oba nga gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi naye munnange music industry eringa family yo kubanga ye yakwola era ye yakubeererawo ennyo mu kaseera ak'ennaku mu kaseera ak'akazigizi. Naye gwe olibeererawo ddi? Bayimbi banno Juliana ndowooza bukya music industry ebaawo omuyimbi omu gwe yakaziika abaakafa yali ndowooza radio yekka abalala tebamukwatako. Taziika
Talambula Balwadde tayabya Kunyimbe bwenjogera nga akayeekolya kalipira buli muntu naye nedda banno bakubeererawo naye naawe babeererewo kaako olumu kata abadde asiiba wala katanga His Excellency Bobi Wine okuva ku Monday paka ku Sunday n'amukeryako ne mu wiiki ejja ku Monday naye His Excellency Bobi Wine yagambye okufa kubeera kufa omuntu wadde akukalakata naye ekimugwana si kufa era yanyoleddwa wamu ne bannayuganda bonna ne art industry yonna bweppo n'abafamire ye ne maama ye Juliana Kanyomozi yadde ka positi just ka posti Chris Evans watu yakaba just drop omuyimbi ovaako ki naye nange mbuuza Juliana Kanyomozi ovaako ki just ka positi gwovaako ki okulaganga obumu mu banno bakolowooza oli munene nnyo okusinga music industry nti gwe bw'ofuna obuzibu bonna bajja kwagala osika amasannyalaze bonna bajja kudduka buddusi ojja beeziikira nze nkubuulidde wadde ng'essaawa eno oli muka munene simanyi oli mukaani naye manya nti eyakwola yali music industry eyakutembeeta oyo omunene gw'olina n'asobola okukulaba Juliana Kanyomozi wejjeemu ekitima ekibi